Abasawo ku ddwaliro ekkulu e Masaka batubidde n'abalwadde abataaliko babajjanjaba nga tebajjukira gye baava. Abamu ku bano kwe kuli n'omuwala ow'emyaka 12 nga tasobola kwogera wabula yaleetebwa aba Red Cross Society oluvannyuma lw'okumusanga ng'afunye akabenje. Ennaku z'omwezi 22 ogw'omukaaga olw'okutuusa kati tulabangako bantu bamugoberera. Okusinziira ku Sister Mary Namusabanga, omuwala ono bamujjanjabye okutuuka lwawonye kyokka mpaawo omuntu we yenna yali alabiseeko. Oyo talina amannya gasobola okuba nga tasobola okujjako okuba nga akigamba akola gwa kuseka busesi. Tujjanjabye tukoze tutya yati yawona dda n'epyopi bagitaddeko naye omulwadde talagamba ku bantu be bamuwona. Sister Namusabanga era ategeezezza nga bwe waliwo namukadde w'emyaka 60 nga ye Grace Nabayinda eyaleetebwa omujjanjabi kyokka n'amubasuulira mu ddwaliro. Omujjanjabi omusajja bamuyita Ziwula John Bosco. Tugezaako bakubirako ku masimu bagamba bajja naye omulwadde bamusuulawo. Waliwo n'omukazi gwe baafuna okuva mu ddwaliro lya Kyazanga Health Center 4 nga yasindikibwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka olw'embeera y'olubuto gye yalimu. Naye nga nabo bamubasuulira busuuliza abantu abatamanyiddwa bamusuula ku geeti y'eddwaliro eryo. Naye ng'embeera gye yalimu yali si nnungi ng'era n'okutegeera tategeera bulungi nga yaziirisya. So kati olw'okuba embeera gye yalimu yali nga mulwadde muyi, ab'eddwaliro ly'e Kyazanga bali tebasobola kumukolako. Ate ekirala omukyalo ono ng'ali lubuto. Dr. Mawanda agamba nti omuwala ono yalina omusujja nga gwamugenda mu bwongo nga kati mpaawo kintu kyonna kyasobola kujjukira era bamujjanjabidde sabbiiti 3 nga kati yawona. Naye nga ekintu kyokka kye tumumanyiiko nti waliwo erinnya eryawandiikibwa bbaluwa eyamusindika okuva e Kyazanga ng'erinnya eryo lirimu baliyita Twizuke. Kintu kyokka ekimanyidde talina biwandiiko byonna birala byonna bimwogerako. Abalala kuliko Abdul Mutanzi ng'ono naye yafuna obukosefu ku bwongo oluvannyuma lw'okufuna akabenje ng'agamba nnyina ye Nuluyat Nagadya omutuuze w'e Nabyewanga. Mutanzi Abdul, mama wange Nuluyat Nagadya, tata wange Ismail Kabitu Sebi era Nabyewanga. Yajjanga ennaku z'omwezi 16 ogw'omukaaga ne bamusiibula nga 28 ogw'omukaaga n'okutuusa kakati tulaba mugoberera. Abasawo basinzidde wano ne bakubira ab'eŋŋanda z'abantu bano omulanga babanone nti kuba bo ogwawe gwali gwakujjanjaba kye bakoze obulungi era ne basuuka. Eddwaliro lya gavumenti naye era kikulu kyetaaga nammwe muvuna obuvunaanyizibwa nti abantu baba bajjanjaba ne bawona balina okudda ewaabwe muleme kulagajjalira bantu bammwe. Saba omuntu yenna anaaba alabye ku mukyalo ono ng'asobola okututegeeza oba ab'eŋŋanda ze oba ekitundu kijava bijja kubeera nga bitusobozesa okusobola okubeera nga tumuyambako okubeera nti adda ewaabwe. Abalwadde bangi basiraanidde mu malwaliro olw'abantu baabwe okubaddukangako ne babalekera abasawo olw'ebigendererwa eby'enjawulo. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.